kati wetwogerera dipo zonna zijjuze emyenge bawumalu babudala bayasini sibe basuubudde omwenge ogwo abagusuubudde be bapita bamatayo mumpeeyo amannya awo amalala Petero yipita nawe ntuombusabuza munoonyayo amanya ba Aloysious omuntu omusanga alina erinnya noloza nti ndowooza yakava muggulu nakka Agustino Chrysostom ba Tomasi oyo Tomasi ne bwategekera bulijjo abuusabuusa mpaayo amanya amalala abategese balina amanya ageekuusa mbu ku Kristo njagala olwalero beeko kyoyiga erinnya lyo ne Kristo tebina bikwataganira linnya ly'abazungu ekikwatagana ne Kristo mutima gwo nangeri gy'omugondera wangi ekikwatagana ne Kristo linnya lyo nangeri mutima gwo rather si linnya baba w'amanya abamu nga g'abalogo ngeno betulina amanya g'ebizimu n'abazungu balina amanya g'emizimu noonya erinnya lyo kye litegeeza lisobola n'okuba nga lye lyakuleetera obutaagalira ddala Katonda oba eri ategere kye ŋŋamba naye omusajja agaye nti anjagala n'akwata ekigambo kyange n'ekitanga anaamwagalanga era tunajjanga gyali tunaatuulanga gyali Matayo 14:23 Yokaana Katonda wange Yokaana gwe njogeddeko Yokaana 14:23 uliro 24 atanjagala takwata bigambo byange n'ekigambo kye muwulira si kyange naye kya kitange eyantuma ebyo mbibabuulidde ebyo kubanga ulira ebigambo ebyo mbabuulidde nga nkyali nammwe naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna bye nabagamba emirembe mbalekera emirembe gyange njibawa singa ensi bwewa nze bwembawa olwabirimu omusanvu maakinga ennyo emirembe mbalekera emirembe gyange njibawa singa ensi bwewa nze bwembawa omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga waliwo emirembe gya mirundi ebiri mu nsi eno egy'ensi n'egya Mukama waffe ab'ensi okuseka bamala kunywa wali yagunywa n'aseka ekiro kyonna n'emisana lyonna naye twebaze Mukama ffe abaseka ng'oli soba ng'eddembe lya Mukama waffe Yesu lyekuleetedde okusekako kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu weebaze Mukama nti oyina essanyu oyina emirembe oyina eddembe nga teriri geared by something of the world. Yes, ayagala okujjako gy'oli naye olitereera ddi alisangako ddi ng'oli soba. Abalala tebatamiira mwenge batamiira bo bennyini busungu. Osanga omuntu mu kaseera nga kano nga mukambwe tanywa mwenge yalokoka n'okulokoka naye yagaana okufuuka ekitonde ekijja. Musanga mu church ne muyombera akatebe mwenna tuwali agenda kukatwala katebe ka mu church ne mufaafaganira wano obubi nnyo. Nziramu okubajjukiza nti omuntu yenna akuyisa obubi ng'ozze ku church
takiikirira Kristo ate takiikirira nze. So togenda ngoga nti church ya Bujjingo oba house of prayer church ya Kristo yennemye abantu bayo bampisa mbini. In fact bwe batandika okusoja manya ekikyo kiri wano wakiritula ku ttaka ogende nakyo. Nkiddemu wakiritula ku ttaka ogende n'ekyamagero kyo. Sitaani amanya awali ekikyo. Nze Bayibuli yeyanzijula mu mutwe nkuweeyo ekyokulabirako. Makka essula 2. Makka essula 2 abasajja bagenda mu service ne babamma we bayita. Ne babamma we batuula wadde we bayimirira. Makka chapter 2. Bayibuli egamba ne bamuleeta eyali akoozimbye nga bamwetisse banna kubanga kyawulirwanga Yesu mwali mu nju. Ne batuuka bamwetisse akoozimbye naye omwana w'omuntu tasaasira. Bamutunulangako nga bamwetisse bwetisi balinga basudde omulambo 2 maaso 2 emabega. Bane mutuyambe tuyitewo mutuyambe tubeeko tulengerera Yesu ko bali twakalaba. Mubeeko omulengera Yesu nga mumulengerako ki? Babalemesa okubaako basetulinga naye ng'ekyamagero kiri awo. Kaakali bano ne baga nti okay musigale we mwakutte ate abo abalemesa tebakyukako babeera mu kyaki bwe bati omwaka ku mwaka n'obusiru bwabwe. Ne bwe naaba njogera n'omuntu omu buli kigambo kyenfulumya mu kamwa kano nga nkyali mulamu kya nsonga teri akulemesanga ajja kukyuka kubanga ebibye okukyuka alina kusookera kukyusibwa. Era bano tebatoolawo kyamagero n'eki mu Makka essula 2. Bano be baali balemesa ne bayiiya tebavaawo bayiiya buyiiya baga nti wano waakiri okuzza emisango. Ne balinnya waggulu babambudde ennyumba y'abandi bagisereekuludde. Makka chapter 2. Ne bafunawo ekituli omuntu waajja bwe baali yasubi bajjako lingi bwe baali yategula baayuwa lingi bwe baali yabbaati baagajjawo. Bayibuli egamba ne bamusiza ku kitanda yali akoozimbye naye nga tebavuddeewo. Tovanga mu kyaki kubanga bakusookaasooka wabaawo ekikyo. Ne bamusiza ku kitanda yali akoozimbye. Makka essula 2. Yesu yalaba okukkiriza kwabwe. Katonda tagenda kulaba ntalo zo mu kyaki agenda kulaba kukkiriza kwo. Mukubire engalo ez'amaanyi oba omutegedde ekyeŋŋamba. Katonda tagenda kulaba ntalo zo agenda kulaba kukkiriza kwo. Bw'olaba akutuula nawe ng'akutawaanya kyusa ekifo sigala mu kyaki. Bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba yali akoozimbye ti mwana wange ebibi byo bikuggiddwako. Kati bali ne batandika yaani amuggyako ebibi ye Katonda amuggyako ebibi ngaani. You can imagine omuntu yeerabira ennaku ye nadda ku byabalala. Omuntu yeerabira ebizibu bye byamuleeta nadda ku byabalala n'obeera mu kyaki n'ofuuka omusazi w'emisango. Beerabidde ebizibu byabwe. Yesu n'abawulira n'abagamba mmwe ng'ogyeko okuba nti muwolokosa ekyangu kyekiriwa. Makka 2 musomo ojja kunyumirwa. Ekyangu kyekiriwa okugamba akoozimbye nti weetika ekisana ky'ogende nanti ki okugamba aliko ebibi nti ebibyo bikuggiddwako. Kale emirimu tugigabane. Ab'ebigambo musalewo. Musobola okujja akoozimbye ku kitanda oba musobola kujjawo bibi. Ne batunula mpwangali.
ewaffe Masaka baga nti otunula mpwangali ng'embwa esudde ekide. Ne batunula mpwangali. Hakati Yesu n'abavaako n'agamba oli nti wamma tambula, kwata ekkubo tambula. Genda owa obujulizi. Katonda agenda kuwa obujulizi bwo mu linnya lya Yesu. Imusa okukkiriza kwolemereko. N'abagamba kati mutegeere mulina nannyini buyinza. Nyina obuyinza obujjawo ebibi ate n'obusaasira omulwadde n'awona. Era yakkiriza Yesu. Wakkiriza kituufu. Naye nkwegayiridde. Leka kumutegekera amazaalibwa ate y'omugobewo. Yokaana 14:23. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala mwagale nga ggwe ng'omuntu, tomwagala nga kika. Omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange. Okwata ekigambo kya Katonda temukikwatanga famire, okikwatanga omuntu. Ne mwami wo bw'akikwata amiina, ne mukyalo bw'akikwata amiina, n'abaana bo bakikwata amiina. Aganyo kikwata alizikirira ku lulwe. Abamu mwonooneko lwa gurupu. Ate oba famire yonna enywedde onywako akatono. Ate oba famire yonna ekoze bwetyo kikolako akatono. Nedda. Ne bw'oba ogenze mu kyalo, ne bw'oba oli mu kibuga, wonna w'olifuba olabike nti ekiragiro kya Katonda okikutte bulungi, tewali akikumenyesa. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, n'ekitanga anaamwagalanga, era tunajjanga. This is a continuous visit. Era tunajjanga gy'ali, tunaatuulanga gy'ali. Kyemmanyi benjogera nabo abamu muli balokole ebyaddala, va mu balokole abeekweka mu bulokole. Omulokole ebyaddala waliwo lw'oyingira essaala n'owulira nga toli wekka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Waliwo lw'oyingira essaala n'owulira nga toli wekka. N'ogiyingira nga ogenze mu prayer room oba mu kusaba nga ku kyaki weyawuddeko ze wali ebbali, ogenda owulira nga toyagala kuvaawo awo wooli. Eyabadde alowooza eddakiika 5 n'otwala essaawa zo 2 oba 3. Ekisa ne kikka mu ngeri ey'enjawulo n'ogakaaba nga siga nnaku. Presence ya Mukama tesobola kukuleka bulesi bwetyo. N'owulira nga ddala saavisi ebadde yiyo. Kwata ekiragiro kya Katonda. Yesu kwe kwagala kwa Katonda kwe yatulaga. Bw'atyo bwe yayagala ensi bw'ati. Yokaana 3:16 ole 16, 17 ne 18. N'okuwayo n'awaayo omwana. Yayagala ensi. Ky'oba olaba kano akaseera kalimu ebirabo bingi. Bagaba. Otegese okugaba ekirabo? Okoze bulungi. Otegese okubaako gw'ogulira akanyama? Okoze bulungi. Ogenda kukola ebintu bingi ku lwa Yesu, naye waali omulina. Ogondera ebiragiro bye. Kano akaseera abavubuka mmwe, bawala bange, batabani bange, ne bakulu bannange, ke mbabuulire sitaani attira mu kaseera kano kusinga bw'olowooza. Attira mu kaseera kano. Buli wabeerawo ekirungi n'ekibi kibeera kumpi awo. Kino kitwale nga principle. Buli wabeerawo ekirungi n'ekibi ne opposite ebeera kumpi awo. Awo awali ekibi n'ekirungi awali ekirungi n'ekibi tekiba wala. Kati jjukira nti mu kuzaalibwa kwa Yesu, Kerode bwe yategeera nti kabaka azaaliddwa, abagezigezi bajja banoonya Yesu. N'abagamba bwe batuukayo bwe bamulaba bajja bamukime naye agenda asinze. Ne bagendayo ne bawaayo golodi ne bawaayo biki. Musajja abadde omubazi n'afuukirawo naggaga. Tofuna Yesu n'osigaza obwavu. Apaana. Yusufu yava mu babazi abaavu. Bamutegulira golodi n'ebyobugagga bingi.
ekiro bwe baali beebase malayika wa Mukama najja n'ayogera nabo nti temuddamu kukwata kkubo liri mukwate lino. Buli awaayo eri Mukama ng'awaddeyo n'omutima gwe Katonda amulaga direction. Buli awaayo eri Mukama ng'awaddeyo n'omutima gwe Mukama amulaga direction. Sobola okugenda okusuubula ekirala naye kubanga owaayo sente tubuulire enjiri. Gw'omu ku bawaayo media zino ziyimirirewo. Waayo ekimu ky'ekkumi n'obwesigwa Mukama n'akulaga nti twala kino. Ekyo ky'otutte ne bakigula nga balwana. Abalala bagenda okiyingira nga Mukama gwakulaga kirala. So bano abagezigezi Mukama n'abalaga bakwate ekkubo eddala. Kerode bwe yabalinda ne batadda n'abanga tamanyi bulungi Yesu ali ludda we batuufu n'alagira batte buli kaana ak'olunaku paka ku myaka 2 n'ekitundu. Omusaayi gwayiika ku lw'okuzaalibwa kwa Yesu. Abazadde bonna basigala mu miranga, abaana battibwa okuva ku lunaku paka ku myaka 2 n'ekitundu. Ye Sitaani nga bw'alina akatuli ku bwongo n'alowooza nti omulokozi agendedde awo. Bw'ali mwana wa Katonda bw'abanga yeekozeemu ekyamagero n'abanga yafuuse nga wa myaka 2 era bamusse. Naye ate malayika yali amaze ogamba Yusufu nti ddusa omwana n'ennyina obatwale mu Afirika. Kyova olaba Afirika yeekyawaniridde yerina Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Ddusa omwana n'ennyina obatwale mu Afirika. Mawanga agasigadde gonna gatijja n'ebisiyaga. Afirika yokka yeekyalimu amawanga 99% nga gakyagaanye. Tuganye tuli ku Yesu. Ne Yesu owalayo mbu ali ebisiyaga aboolebwa mu Afirika. Munange Yusufu ng'akwata mwana n'ennyina ng'abaleeta mu Afirika. Yali amaze ofuna obugagga okuva mu bagezigezi. Ng'ajjanga abeera mu Egypt. Okutuuka ate malayika olwejja n'amuga nti yali ayigganya omwana afudde. Akuyigganya toli musooka kufa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu omulabe wo. Tosobola musooka kufa. Alifa n'okiwulira oliba oli awo nga bagamba nti abadde akulemesa buli kintu agenze. Malayika najja n'agamba Yozefu nti abadde ayigganya omwana Kerode mufu. Kati nga bw'ali mufu kwata omwana oddeyo. Abaali balowooza nti omwana baamutta baali bali awo ng'ayabudde. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Simanyi oba otegere kye ŋŋamba. Abaali balowooza baakuloga baakukomya bagenda kulaba ng'oyabudde mu linnya lya Yesu. Abaali balowooza baakusiranya baakumalawo bagenda kulaba ng'ositula bizimbe. Bagenda kulaba ng'okola by'amaanyi. Kikubeeko. Omulogo ajja kufa. Kiŋŋambira abantu nga bana nti omulogo bulijja ku makya. Oyo yeekiika wano neyeekiika wali neyeekiika wali neyeekiika wali. Ajja kufa. Ajja kufa. Luliba lumu ebirango n'obiwulira nti guweddemu. Ddamu amaanyi yongera okukkiriza. Nga tonnafa tuwali yakulemesereza ddala. Ng'okyali mulamu. Maama. Katonda bw'aba anaakola n'okuttatta. Katonda bw'aba anaakola. Bwe kiba kyetaagisa mulambo agussaawo naye oyo amwagala amuyiseewo. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu nsi y'e Misiri nga bava mu nsi y'obunyago era mu nsi y'obuddu, Falaawo ng'akakanyadde, Katonda yagamba Musa nti n'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibaleka. Baali bali awo nga buli mubereberye afudde. Baabulako ogwo babikira. Katonda ono y'ensulo y'amagezi.
yakimanya nti bw'oba n'obakaabya buli nyumba erimu first born. Tewali nyumba ne wano mu Uganda nga terimu first born. Gujimbuulire. Tewali nyumba mu Uganda nga terimu first born. Katonda amanyi waakwata mulabe n'awanika. Wangi? Katonda amanyi waakwata omulabe n'awanika. Farawo yali akyatema omulanga nga nekatikira atema omulanga nga n'abakopi batema emiranga buli muntu ng'afiiriddwa mubereberye. Musa n'amugamba nga nno twagala genda kati mugende kati. Mugende. Songa yali asobola obutakakanyala nnyo aleme kukola mirambo gya bwereere. Gwe nyweza Katonda ne bwe kiri bakyetaagisa Katonda kussaawo omulambo ajja gussaawo naye ojja kutuuka mu kwolesebwako mu linnya lya Yesu. Nziramu nga gye natandikidde kuba kati ngenda kumaliriza. Wandika vision book yo ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba essaawa 24 tugenda zimala ku Canaan Land. Ssaawa 6 ogw'ekiro tuwanike ebitabo byaffe ebyokwolesebwa tutwale akadde tutegeeze Mukama kye twagala mu kye yasusuubiza ekya Ddaabo restoration. Tukimutegeeze for like 2 to 3 hours tugabane n'ekigambo. Naye kimu kye njagala otegeere, towandika vision book ng'osinziira ku income yo. Towandika vision book ng'osinziira ku kika kyewammwe. Hapana, nze siwandiikangako bintu byenkola nga nsinziira ku nnyumba ya kitange oba mmange. Hapana. Bw'oba oli mukwano gwa Katonda, bino by'owulidde Yesu agamba nti anaakukyaliranga, anajjanga banaatuulanga naawe, tibajja kunyumya mboozi bali si banywi b'amalwa. Bajja kukola bitalabwanga mu baana b'abantu. Yokaana 14:23 Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange n'ekitanga anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali. Ku lwo olaba bazze kukola ki? Teekamu obwongo. Ku lwo olaba banajjanga ne mukola ki? Era tunajjanga gy'ali. Tunaatuulanga gy'ali. Omwana mwe yajja oluyimba saagala onkyalire naye njagala otuule nga mu nnyumba yange, kubanga bw'atuula gy'oli no more lack. Bw'atuula gy'oli no more sicknesses. Bw'atuula gy'oli no more diseases. Bw'atuula gy'oli no more devil's things. Anajjanga gy'oli mwagalire ddala. Abavubuka omuwaka gyembawa munoonyereze biki Mukama byakyawa obugagga bujja banoonya. Wangi abaana baffe abawummuze senior 4 senior 6 munoonyereze biki Mukama byakyawa. Enensi erimu enjiri efaanagana bweti gwe mukisa ogujwaniridde. Bali ne babadde ali mu Kwepicha eno ne tubuulira enjiri wabeerawo enjawulo.